Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellence ate buli olukya agenda maaso n'okuzaalira omukulu Yosei Tebuhabulwa Ssekiwuttu era Tebuhabulwa ebizibu era nga pulezidenti w'eggwanga olunaku olwaleero alina akatambi kayogerezeganya namu n'abazungu bw'abadde nga abategeeza obubi bwa mwami Tebuhabulwa wamu ne basajja be abaagala okumalawo eggwanga era abo abaawamba eggwanga lino n'emmundu ate nga eggwanga lyali lintu lya bantu nga ba mirembe. Uganda tulina by the way abantu ab'emirembe, tukumye eddembe, tukumye ebitiibwa, naye munange mwami Museveni otabanga bwasiru tatubaze mu magezi ebbanga lyonna era n'obugumiikiriza bwaffe nga bannayuganda bonna tabuva liwenze neffe gye tumugamba tumuwa bubi bubaka nti one time bino byakola bijja fuuka lufumo ate ajja byejjusa ajja kumanya nti eggwanga lino ly'abantu era abantu be bakola eggwanga wabula si ye na birowoozo bye byagala okutuukiriza nti ebigenda otwala Uganda mu maaso. Uganda ya bannayuganda tujja kwongera ng'okumujjukiza n'okumutegeeza nti Uganda yagisangawo ate tujja kwongera okumutegeeza nti ajja kugirekawo ne bwe buli baddi ne bwe lyesiba wano time will come mwami Museveni ajja kuba afuluma. Negataako ate tuwulire akatambi kano nga His Excellence the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awa mwami Yosei Tebuhabulwa obubaka obw'enjawulo. Microphone coming behind you. Thank you so much. My name is Matthias Mpuga. Until 9 months ago, I led the opposition in the Ugandan Parliament. But I'm still a member of the Ugandan Parliament. I initially came here at the invitation of the Maryland Elections Board. Chiwangolo kungamba kumwadete munakalaba. Muganda wange yeko. Musajja wo finito. Musajja wo wekitiibwa ow'ebitaano tebamumanyi. Kakati neebuuza awo Matthias Mpuga Nsamba yagenzeewo nkani. Ani yamuwadde invitation. You know like someone yamuyisa yogere yabadde nga atategeera gwayita kwogera. Nebuuza Mpuga watuddewo ngani era wazze ngani oba wabadde kajjajjatta nga bwe tunaabeera mu debate nti mu audience waliwo abalina okubeera waawo bakajjajjatta bakigatto nga oyo kigatto ogwatambudde naye Ivan Bohe. We expected something a bit tandisuubidde nti bataddeko taito nga bwe tumanyi ow'ekitiibwa eno wetuyita ow'ekitiibwa yaliko Minisita Mengo. Naye omukyala agambye, yes, can you hear from that gentleman? The microphone is behind you. Mukubwa n'ayimirira bwantoogo yeeyanjule abali awo bamutegeere. Ekisinza okukwasa ensonyi oba okukwasa ennaku ayadde alina okweyanjula nga former leader of opposition so si komisona kubanga olwaleero ye komisona ye komisona wa parliament. Ekibiina ekisinza ababaka abangi ku ludda lw'opposition weewaawo yaggyibwako ne yeeremezaako Speaker Anita Amongwe n'amulemezaako naye ekyo aganye okukyeyambaza nti nze Matthias Mpuga komisona wa parliament ya Uganda abadde alina kukozesa tayita eri former leader of opposition 9 months ago ani yagimuwa ye His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine. Ono ne yali asaba debate wakati we ne His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ono ye yayita Kyagulanyi omuyaga ye yayita Bobi Wine yagamba nti ife twabeerera mu bintu ebyamagezi by'obufuzi awo yali mu bidongo yali akuba muzikiziki naye olwaleero sinnalabako lutambula lwonna lwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert out of Uganda oba conversion
oba interview okiwuliriza oba congregation yonna nga tebamutaddeeko title bwetaba ya principal bwetaba ya former presidential candidate aka his excellence kayina okubeerako leero Mpuuga alinga nze titleless tewali namumanyi nobody knows him so balina kugenda ku Google basachinge who's Mathias Mpuuga labate search bawe baleetera nti is a corrupt official ono yajjibwako obwa komisona ne yeremezaako ono yegabira akasiimo nga yakayingira mu office yakamalamu emyezi 6 ne yegabira akasiimo kakati oli wa Google danga muddamu werijje ku Kyagulanyi okitegedde nti his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert is don't your level kati Mathias Mpuuga wandibadde we introducing otya singa Kyagulanyi teyakuwa kakisaako nakuwa obwa leader of opposition wandibadde we yanjula otya how do you introduce yourself mumumanyire mulala mwebaze nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert ani yandibadde abamanyi era ani yandibategedde okirabye nti kati ku Kyagulanyi kotambulira danga muweerijje gwe otegedde levo yo wooli tiri akumanyi Thank you so much. My name is Mathias Mpuuga. Until 9 months ago, I led the opposition in the Ugandan Parliament. But I'm still a member of the Ugandan Parliament. I initially came here at the invitation of the Maryland Elections Board. Chiwangolo kungamba kumwade temuna kalaba. Muganda wange yeko. Musajja wo finito. Musajja wo wekitiibwa. Owebitaano. Tebamumanyi. Kakati nebuuza. Awo Mathias Mpuuga nsamba yagenzeewo nkani. Ani yamuwadde invitation. You know like someone yamuyisa yogere yabadde nga atategeera gwayita kwogera. Nebuuza Mpuuga watuddewo ngani era wazze ngani oba wabadde kajjajjatta nga bwe tunaabeera mu debate nti mu audience waliwo abalina okubeera waawo bakajjajjatta bakigatto nga oyo kigatto ogwatambudde naye Ivan Bohe. We expected something. A bit. Twandisubidde nti bataddeko title. Nga bwe tumanyi ow'ekitiibwa eno we tuyita ow'ekitiibwa yaliko Minisita Mengo. Naye omukyala agambye, yes, can you hear from that gentleman? The microphone is behind you. Mukubwa nayimirira bwantogo ye yanjule abali awo bamutegeere ekisinza okukwasa ensonyi oba okukwasa ennaku ayadde ayina okweyanjula nga former leader of opposition so si commissioner kubanga olwaleero ye commissioner wa parliament ekibiina kisinza ababaka abangi ku ludda lw'opposition weewaawo yajjibwako ne yeeremezaako speaker Anita Amongwe n'amulemezaako naye ekyo aganye okukyeyambaza nti nze Mathias Mpuuga komisona wa parliament ya Uganda abadde alina kukozesa tayita eri former leader of opposition 9 months ago. Ani yajimuwa ye his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine. Ono ne yali asaba debate wakati we ne his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ono ye yayita Kyagulanyi omuyaga. Ye yayita Bobi Wine yagamba nti ife twabeerera mu bintu ebyamagezi by'obufuzi awo yali mu bidongo yali akuba muzikiziki. Naye olwaleero sinnalabako sinnalabako lutambula lwonna lwa his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert out of Uganda oba convention oba interview okiwuliriza oba congregation yonna
nga tebamutaddeeko title bwetaba ya principal bwetaba ya former presidential candidate aka his excellence kayina okubeerako leero Mpuuga alinga nze titleless tewali namumanyi nobody knows him so balina kugenda ku Google basachinge who's Mathias Mpuuga labate search ba webaleetera nti is a corrupt official ono yajjibwako obwa komisona ne yeremezaako ono yegabira akasiimo nga yakayingira mu office yakamalamu emyezi 6 ne yegabira akasiimo kakati oli wa Google danga muddamu werijje ku Kyagulanyi okitegedde nti his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert is not your level kati Mathias Mpuuga wandibadde we introducing otya singa Kyagulanyi teyakuwa kakisaako nakuwa leader of opposition wandibadde we yanjula otya how do you introduce yourself mumumanyire mulala mwebaze nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert ani yandibadde abamanyi era ani yandibategedde okirabye nti kati ku Kyagulanyi kotambulira danga muweerijje gwe otegedde levo yo wooli tiri akumanyi